abadde n'akakuku ku munne okugenda namukwata mu mukono ne mukkiriziganya tutandike essuula ki nze kyemuvudde bulaba neesoosewo mu ddiiro neŋŋamba amazima Katonda muggulu omuntu yenna gwe nasobya nsaba nsonyiwe sigenda kuddamu sigenda kukola ki mbasaba mu nsonyiwe basebo ne banyabo njagala mumpeeyo chance endala nsobole okubeera wano nga ndi mukulembeze wammwe mwenna ate nga ffenna tunyumirwa nange nsonyiye buli muntu yenna eyakolako ekizibu era mukimanyi abantu b'emukono omuntu anasoose okulangirira nti musonyiwe Reverend Peter Bakaluba ki twakoma wala nnyo naye kaakati nze gwe bwona obisigala ng'obyogera nti nno Bakaluba alina kyeyankola ojja kuba olimba nze mbagambye nti ebyo byakola ki byaggwa mumanyi mwami Kyagulanyi bwe yatukuŋŋaanya wano twagenda otuuka eyo ng'akutudde emabega ye muntu gw'owalanidde emyaka gw'otabuuza naye nga kati ate ali wano mu kimyufu nga ggwe era nga gamba people power oye n'ogamba bannange kati ono mukolere ki n'omaliriza ng'ogamba Katonda atuwadde omukisa mu Kyagulanyi si gwa kufuna candidate ali viable naye n'okufunayo omuntu anaagatta abaana ba Buganda mukimanyi fe ab'emukono emyaka giyise mingi nga situlako naddani Lugolobyo no ku ttebo y'emu nsaba wano kireme kufama kutuula butuuzi wamu naye n'emitima tugibuulire essaawa yakugenda wa mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaali